Sigera kuddamu kutoloka ngenda beera wa matirisi neebake nkuba otulo waddamu notoloka tukole ki ku luno soda ku luno takusonyiwa bw'otoloka takusonyiwa oyogedde nga nensi kulaba Mukunja bwaddamu sigera kuddamu Mukunja laavu nga yaze nampya okugamba Sheebah yakomyewo na style ndala tokyategeera owunga buwunzi. Jjajja wa Sheebah yagambye tugendeyo era wiiki eno yennyini tugenda kulaba tugenda wa jjajja yagenda omumala ebisingawo. Mutubanja bingi olumu mutusaba bingi nnyo sisobola kuba na figa mbe kalungi ngatteko n'empisa ekyo nno kyetuva twadiba ngenda kuzaala ng'ontaddemu olubuto pregnant. Export TV to the world. Banyabo ne bassebo abalungi abafollowing ensonga tubaaniriza mwebale kulaba channel yaffe ennungi subscribinga commenting ate sharinge. Olunaku lwaleero tuli wa Enobit abakulu boolengera ku screen banekanika Mukunja wanji Mukunja kyekigabyo kyekiriwo you are so excitement Chechi agwe kanguleke Sheebah, how are you? I'm fine, how are you? Kyekiraga nti oli fine Sheebah. Neyagala lwansonga nkulabyeko soda nze akusanyusiza oba Mukunja ono yali akufubutula? Mukunja yansanyusizza. Yakusonyiwa? Yakusonyiwa? Yansonyiwa nze nadiba. Olunaku lwaleero tubasanze wa Enobit. Mukunja kyekitambula kyekigenda mu maaso mufumba kaki mutuleetedde kaki leero? luyimba lwa Sheebah yale Sheebah nyimbiramu nti mutubanja bingi olumu mutusaba bingi nnyo sisobola kuba na figa mbe kalungi ngatteko n'empisa ekyo nno ze nadiba naawe wadiba noono yadiba n'oli yadiba. Musazeewo kulangira abantu kudiba Mukunja fera twadiba ekale twebeerera eno asanga yategula lwakuba twegumya twadiba bangi n'abatugeya badiba ze nadiba noono yadiba naawe wadiba n'oli yadiba. Mukunja olwatuusa ani alese sitole y'oluyimba? baagala balina haiti Sheebah yo mwagala balina haiti abalina waleti mbusimati waya besitini bedi embo cafe javas naye nga tekisoboka bano tusanse nnyo balaba batulaba yenze Omukunja Atasera outer king Sheebah tuli wa Enobit. Mukunja Atasera ani yawandiisa oluyimba luno? Sheebah yaleeta anti Sheebah aleetayo ebigambo nga bisatu kati yaleeta ekyo ng'abeerawo n'agamba twadiba nadiba twadiba kati nze wenkiwulira nga tutuula nga tugatta emitwe nga tuwandiikamu oluyimba. Abyogedde mu process eno gy'obadde omwekyangiddeko ng'omugobye oba yabyogera bifo nga tannagenda? Abyogeredde awo wennyini ng'adibye kati we yadibye ate tulwawo ne tuga Enobit si tuwulira tune wano waliwo eyadibye n'agamba mbu yadiba ne mugawa wadiba wekka n'agamba waliwo n'abalala abadiba. Ekireeza wamusudde n'oteekawo teri yamwanudde yasigadde awo ng'adibye n'asalawo n'akiyimba gwe nogaa tukube tune. Bakwanudde oba wadibye? Gwe nyine gwe yanyanudde. Abadiba mwegaliridde kati mwena muli awo mwadiba. Gye wayitidde teri yakwanudde wadibiddeyo? Sheebah weewulira otya obudde buneeno nga wadiba ne Mukunjawo? Neewulira bulungi lwansonga waali. Bw'abeerawo gwe owulira bulungi? Bampulira emirembe. Katusuubire ntogenda kuddamu kutoloka? Tusuubize nga n'ensi eraba. Sigera kuddamu kutoloka ngenda beera wa matirisi neebake nkuba otulo waddamu notoloka tukole ki ku luno soda ku luno takusonyiwa bw'otoloka takusonyiwa oyogedde nga n'ensi kulaba Mukunja bwaddamu sigera kuddamu Mukunja laavu nga yaze nampya okugamba Sheebah yakomyewo na style ndala tokyategeera owunga buwunzi. Jjajja wa Sheebah yagambye tugendeyo era wiiki eno yennyini tugenda kulaba tugenda wa jjajja yagenda omumala ebisingawo
jjajja wa Sheebah omulungi yagambye amujje baana bazzukulu mujje mbatuuze tulabe jjajja yagenda osalawo ekisembayo naye obukosi lw'oluyimba lwabadde lugize ne tugamba katulute tugende mu kyalo oba jjajja anaasalawo Sheebah asigale mu kyalo oba jjajja anaasalawo tukomewo ne Sheebah yagala osigala ne jjajja mu kyalo finally wapondoose Mukunja n'osalawo gende weeyanjule. Sigenda kweya jjajja ye yatuyise jjajja wa Sheebah okutereeza ensonga ezo ng'akuyitanga mukwano gwa Sheebah oba ng'akuyitanga bbaawe. Anti nze simanyi oba Sheebah yanyanjulayo ngaani. Sheebah wanyanjulayo ngaani eyo nga Mukunja namugamba muno Mukunja gwe mbeera naye. Obeera naye ngaani mukwano gwo babbaawe? Namugamba nti no kale yanfaako ku bimu ebinnemye. Naye ng'ekituufu kye ki mukwano gwo mukwano gwo? Ng'ate waŋŋamba ogendamu omusika. Manya soda kale nsi ngenda mumuzaalirayo ku baana abaagala. Mukunja agala abaana? Ogenda muzaalira abaana nga bameka? 5 mu Luganda ye kimpozi? Abaana 5. Buli kanaku ayongera gogwa luli baali bana. Mukunja twagala bamuyise mmanju. naye ati Sheebah era buli wamugamba ku by'okuzaala ate anyiiga bunyiizi. Wama wagamba asogeyanjule. Sigenda kiddamu kikola ekyo ky'okuzaala. Kati ki ekikugaana ozzaala nga nkwegayiridde nnyo? Ngenda kuzaala ng'ontaddemu olubuto pregnant. Birimu n'oluzungu amala muteekamu olubuto pregnant. Olubuto aluteekamu ddi era batya? Simanyi alina kusooka gamba mmwe mikwano gye. Alina sooka tuwulira nti era ngenda teekamu. Gw'oli lwedde gwe bateekamu? Ndi lwedde. Mukunja oteekamu ddi? Kuba ekintu. Nange neesunga kulaba abaana be. Mukunja okuba ddi ekintu? Kati ye ayagala teekamu ddi? Oyagala ateekemu ddi? Simanyi. Lundo olunaku ffe lutuuke tugambe ssebo luulu oluyiseeko. Ku Easter. Yesu lwazuukira mmwe mwegadange. Naye soda. Mukunja ku Easter oli seeti? Easter sitera kuba mu moodu. Sheebah lono olunaku olulala. Christmas aba kkuse. Christmas mba bize mu bivvulu. Lono olunaku olulala oluteekamu. Ye omulaba wabuzaabuza kati atwongerayo mpaka mwaka gujja. Nze zino ennaku enjerere simanyi zibala kandaba enkya kale. Ateekemu enkya? Mukunja kiwedde obedde ogamba nnaku kiza atamanyi kubala. Basembeza bakusembereza taata obadde oyomba nti akuwambuya asembeza lwanja. Twadiba tudde ku ndongo nadiba. Oluyimba balutadde Mukunja alwetaaza alufuna ati. Ku TikTok sound yagenzeeyo ogenda no search nga Twadiba by King Sheebah and Omukunja Atasera. Kas sound gyali n'otuwayo ka challenge. Ku YouTube ndowooza essaawa ng'emu vakati video egenda beegenzeeyo. Then ku search engine zonna Mudundo, Owebizi, DJRicom, everywhere. Google gendayo searching Twadiba by King Sheebah and Omukunja Atasera. Mukunja mukatambi twakulaba ng'okwata passport Sheebah ze yali yafuna ng'ozimuddiza n'omugamba tewali kisigadde eno byonna genda nabyo. Yabikomezaawo era olugendo luyimiridde lutya olw'e Dubai. Passport anti awera twali twawuka ebyaddala nanyiiga ng'omuntu yenna omulala anyiiga. Naye mpaka we twayogedde ne jjajja wa Sheebah eyakuza Sheebah okuva nga Sheebah kaana kato. Baamubuulidde nti waliwo ebyatabuse eno Sheebah baamugobye twayawukanye kati nankubira naŋŋamba musooke mujje twala obuvunaanyizibwa nga wobadde naye sooka osiba obusungu mujje twogere ebisingawo wekuba kwawukana mwawukanire wano mu maaso gange. Kati so kyemmanyi mweno wiiki yennyini tugenda genda ewa jjajja wa Sheebah we twawukanira awo alla bwate wali. Ekireza kati jjajja alina final answer gwe byakususseeko kati. Anti jjajja mmusaamu ekitiibwa kyayogera kuba yaŋŋambye ng'omuntu omukulu. Naŋŋamba tebaawukana bwe batyo buli omu n'agamba munne tambula ogende. Jjajja kyayogera gwe owulira otya kuba ne jjajja ayinza okwogera ekye naye nga nawe olina feelings ze endala ate jjajja zaataaliwo nga zitandika. Ekisooka Sheebah nange Sheebah ekikulu nkwagala naye Sheebah ekikulu naawe. Nawe nkwagala. Lwaki obuuka ebisaakaati? Sani yange masiriddamu. Sitaani wansusa n'omukuba fire ey'amaanyi n'adduka wano. Fire? Yonna. Fire eta.
Bwe fire nyine le abalokole. Esala. Fire. Mukunja. Ekitegeeza olugendo lwe Dubai osoka genda wajjajja nga tannagenda Dubai. Wajjajja tuyinza n'ogenda enkya oba okwosa enkya just katumalirize wano oluyimba lugende ku YouTube bikyawo then tulabe programu ye wajjajja naye nga tugenda mu bazadde ba Sheebah era abantu ebbanga lyonna adde bayomba omwana Sheebah tagenda mu bazadde be tagenda lambula baana be ku mulundi guno tugenda sooka wajjajja ewajjajja eriyo omwana aliyo yaŋŋambye omwana wa Sheebah ali ewajjajja wa Sheebah aŋŋambye alina gye yamuweereza naye ngenda kwogera naye bamuleete so tujja sisinkanayo n'omwana wa Sheebah abalala bali wala oli omulala alizi Masaka Kyabadaaza ali Kyabadaaza so then wetumalaawo then Dubai kagwako keetonye abe Dubai Sheebah ajayingira passport yo yafunise ate akitegera soko tunyumize ku process wagikwasaganya otya amangu n'embiro simple passport y'omwana eriwa bringing bagamba bring it lwango nga muddugavu nnyo bannange ate kolaba Sheebah eri omulago otafuna Sheebah wama wawulira otya ng'ogenda kyalira ku jjajja mpulira bulungi nnyo jjajja soko omuyimbiremu akayimba ka Twadiba fera Twadiba kale tebeerera eno asanga yategula lwakuba twegumya Twadiba mangi n'abatugera badiba nze nadiba noono yadiba noowe wadiba n'oli yadiba ogenda yimbira mu jjajja akayimba Twadiba mutubanja bingi sing mutubanja bingi olumu mutusaba bingi nnyo sisobola kuba na figa bekalungi ngatteko n'empisa ekyo nno kyetuva Twadiba bye mwagala bingi nammwe mutubeeba bingi nnyo sisobola kuba na mane mbene haiti ate simati waye ekyo no kiki twebaza Mukama. Right now we are so excitement okubagamba nti omanyi mune obuntu obumu butono mu bulamu bw'omuntu naye abalabi bangamba tukatereezeemu excitement oba olimba kabeera katya excited Sheebah akogere Sheebah excited akusinza bangamba ntandika okutereeza obugambo bw'oyogera bufa owaby omugigi omuto olaba akantu kano kalinga ak'okusaaga naye abannayuganda bangi tebakalina ge mazima nange ebbanga lyemmaze e Kampala nakajja nkafune naye nga akange nakagobako kati guno gumwaka gubadde gwakusatu n'abalala bangi ababigobako ne babikoowa n'obbikoowa so tuba tulina okwebaza Katonda King Sheebah waaba asobodde ofuna passport ye mu nnaku 3 Mukama weebale nnyo era ekyewuunyisa Sheebah alina passport naye Joel olina oba Viki alina Diana yalina so bingi Sheebah kati agenda kukwata n'essimu jjukira nafunye iPhone kati eri gye mbadde nkozesa ngenda giwa Sheebah so just nange mpulira essanyu lingi okubeera nga yes bubanga obuntu obutono naye we bakutuma otandika okukagobako wano e Uganda otegeera nti kanene wakayiyeemu ku ssente no waliwo ab'ekibiina ky'abagagga kwagalana bali kiri ku TikTok okwo bali bweru eyo be baweereza Facilitates Federation yonna obuvujjirizi facilitation ekyo kyoyogedde ne bibeera nga byakoze ku nsonga ya Sheebah beera nga afuna passport era passport ye yafulumye kati sho ne weeba eri Dubai sho ne weeba eri luddawa sho ne weeba luddawa mutukubire bukubizi kasimu 0755 32 65 55 tulinyenye omwechangira ali waliwo tusuubiza nti ogenda kuddamu kukola music na Sheebah era mwawukanye mullo kati tusuubize era natumayigwa ebisuubizo byo tebinywerera tebiwangaala endongo mugenda twongera endala oba kuddiba muli kwegumya music abaddewo waliwo ennyimba ze tubadde nazo tukyalina ennyimba ne Sheebah zibaddewo tuwezaawo ennyimba endala ziringa 4 naye kati katulabe ekiva mu kyalo mu bazadde ba Sheebah gye tugenda okgenda kuba abazadde bayinza omusigaza kati we bamusigaza of course nze mbeera nkomawo ne ngenda mu maaso n'obulamu Sheebah oyagala sigala mu kyalo nedda lwaki mba njagala nembalako obulabe nga bulijjo wenkola toyagala kulima oyagala buli kaseera ng'obeera n'olulenzi lwo watya nga Mukunja agambe naye agende mu kyalo mubeere mwenna ewa jjajja nzikiriza kitegeeza Mukunja wabeera naye wobeera Mukunja jjajja wagamba musigaleyo mwenna anti Sheebah nayogedde ne jjajja
jjajja n'agamba nti mbwengeri kokola ennyene eddalu biki mbw'oba ogenda osigale mu kyalo. Sheebah okyogerako otyo? Mpulira saagala. Nze mpulira saagala. Jjajja akuba? Takuba naye. Mpulira ndya bbeere. Oyagala bbeera na mukunja. Mukunja omukulu tayagalayo. Jjajja ne wanaasalawo oli wakudda na kintu kyo. Ebisigadde tujja biraba nga tutuuse mu kyalo ewa jjajja kuba jjajja alina ku bulamu bwa Sheebah. Jjajja yasinga obuvunaanyizibwa ku nsi. Mu bufunze asinga sijja kyogera naye jjajja yaleera Sheebah okuva nga kato mpaka Sheebah waakuze mpaka embeera we yakyankalana. Nakkuliza ekintu. So kati jjajja kyaba ayogedde sisobola kukiwakanya nzaani. So katulinde ekiva mu kamwa ka jjajja ebisigadde we shall seeing. Kiddako omwana kuba kujja banga kweyanjula. Omukunja siibula abakulaba tuve waneeri. Yes, abatulaba akayimba bakayita Twadiba, Omukunja Atasera ne King Sheebah. Kanoonyeeko ku search engine zonna, Google, YouTube, TikTok gyekali tuweyo ka challenge. Mudundo ow'ebbizi DJ eriko omugendo ka searching Twadiba by King Sheebah ndi Omukunja Atasera. Ebisingawo ennamba y'essimu ngibawadde 0755 Mukama abatukuumire. Sheebah ama nawe siibula kubakulaba obanga obayimbirayo kayimba obanga obaagaliza kyonna oba obawaayo saala nabo basiibule. Sheebah gogo tulinde osiibule abakulaba baabali eri mu zikamera. Bansiibulako nnyo nga ndina Omukunja Atasera. Kati wakumyewo. Mbeere bulungi. Sooka ombuulireko bw'otuula ku booda akasiga ako owulira. Mpulira bulungi. Akasiga ako tekabika maaso gano. Kale empewo ekafuwa ne kabanga akabika naye kale jjasi empewo bagitayiza we bati. Empewo gitayiza na mikono booda. Kale ogitayizaako ne kalema okugwa kule. Mbazeewo ne banyabo abatulabi baffe aba Export TV mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mukola following ensonga eno Export TV tuli ku YouTube subscribing commenting osharing amaanyi omwana soda nga tutambula n'aba salamu furniture Sheebah jangu todduka soko mpene guhaga Mukunja kimulume. Abasalamu furniture basangibwa mu kibuga Kireka Banda opposite Nabisunsa Girls. Baneno batunda ebibajje ebirungi ennyo, entebe, bitanda, buli kimu. Genda yosobola bakubira ku namba zaabwe ziri wansi awo ne bakuguza. Bwe bagamba nti nvudde ku Export TV bagenda kuwa free delivery ne discount ya bitundu 3. So saving enamba yaabwe awo ku mabbali obakubireko abasalamu furniture abakadde baffe tubaagala nnyo. Bo awa El Shaddai Sheebah sikutuga? Aba El Shaddai Money Service International batambuza akasente oketoloza ensi eno yonna nabe namba yaabwe eri awo batwetedde office mu kibuga Kampala. Okitegeera genda mu Kampala balina office otambuza akasente. Banange tubagala nnyo modern nkwagala nnyo mwenna mbagala nnyo Mukama abatukuumire. Export TV to the world.